Emiranga n'ebiwoobe byawuna eggwanga oluvannyuma lwa bannamawulire bana bannabyamizannyo okufiira mu kabenje Lugazi mu mwaka gwa 2021. Ku bano kwaliko Leo Kabunga, Kenneth Matovu, Simon Peter Ekrot ne Francis Batte. Mu kyo ekibiina ekitaba bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo mu ggwanga WUSPA bakifuula kyankizo okujjukira obulamu bwa bannaye bano buli mwaka nga bayita mu kaweefube w'okulwanyisa obubenje ku nguudo n'ebirala. Bannamawulire bano basoose na kukomba mu ttawuni y'e Lugazi oluvannyuma ne basiiga ekifo awasalirwa oluguudo nga tebannaba kulambula kifo wafiira bannaabwe. Pulezidenti wa WUSPA Sabbiiti Mwanga yeeyamye ng'ekibiina kino bwe kigenda okusomesa abantu ku butya bwe bayinza okwewala obubenje. Emmotoka zaakirinnyalinnya dda kyonna wansi kyasaanawo ate omuyaga bwe gwajja ekyo ne kigukuba nakyo ne kigusuula eri era ndowooza okuva mu mwezi ogwokusatu tekibaddeewo. Ate munnabyamizannyo wa WUSPA ow'omwezi guno kapiteeni w'ettiimu y'eggwanga ey'okubaka Peace Proscovia agamba obutebenkevu ku nguudo butandika naffe ffennyini. Since I was born, I've not been seeing any road safety program being organized like this. And this alone should open the eyes of everyone in this country, and they should get to know that the road safety starts with me. It starts with you. Abantu ab'enjawulo nabo basiimye nnyo enteekateeka ya WUSPA era n'abasaba okugitwala mu maaso. Kyensaba abakulu naddala abapoliisi nti kyandibadde kirungi nnyo nga bwe baleeta kawunyemu ow'omwenge bandireese ne kawunyemu owa cocaine kubanga omwenge gwokka gwe balowooza nti gwe mubi naye ate cocaine yekyasingidde ddala okuba embi nga kuba ne enjaga era nga badriver abaffe abasinga abalesa obubenje baba banywedde enjaga. WUSPA eri mu nteekateeka okulaba nga kaweefube ono awuna ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuyamba okutaasa abantu. Olivia Nakate, WBS TV, Lugazi.